lugudo era munange just I think twaze ko just I think lwakola era tuna malokola tujavaawo wakoma kikola nga tuli eri ku parliamentary avenue osala ko lugudo era omukulu ambuza nangamba kye kibadde kikubuza buziza ne mugamba mirimu gino era muzeeyi gire 7 era kati waliwo ekintu ekiriko yes sebo wene Grace mwakomawo ebintu bya Grace munange mbadde mbiwulya mu nkubo nera nga biri mu nkubo nze kambireke kubanga ndi musajja mukozi olubuto munange sirumanyi kati olubuto lwange ndwanjula obanga lwange ndwatwa ne ngamba eri gwange ne ngamba nsuubira kino kyesatudde mu lulimi lwange kyesatudde ku lulimi lwange n'ekisindika gy'oli mbakisi kya province nganzo mulange Grace munange mpulira erinnyima muyimbi mpulira erinnya muyimbi mukwano gwo munange nyizo kuba nali njogereza nyaako naye munange mbayimbi abangi ne mumanyi erinnya mbu Grace gyali n'atenze bintu mulangira bintu okuwa obudde n'ebyensemberera tekirimu nenga ate amawuli agaliwo amatufu gagamba Olubuto oluwo mwekwasaganya okakala mu mukubi eryembe ate omuntu atagadangako naye oyinza batoka kasa Olubuto gutali olumusinikira ku WhatsApp togamba nti Grace aswaza akyengezako gamba nze nganza omuntu omukozi ebintu byempa amakulu ate byempa obudde bye bintu ebiriko facts naye ebintu byenkuba ebiri mu gossip mpita nnyo bisigale mu nkubo kati singa muligenda kudya entenga mwana wo munnange ensonga ezo era nazo kanzerekera olwo yesewo ebitabo byakomawo ebitabo munnange era nga onsanze nga nkola ssebo ye muzeeyi onsanze enkola taata ekitegeeza munnange era okukola kwe kwakubiyingiridde ssebo edda okusoma nno by the way si kibi ekusoma nno si kibi naye ate munnange era kibeezaawo okusoma okwo okukola wangisebo ebitabo birina okweyongerayo muganda wange ate munnange nawe kenyinawe okimanya ali kazindaalo munnange embera ya covid munnange buli muyimbi badde mukutte era ko kusinganya emirimu munnange siringanye munaye muno kuba kweyongerayo kuba kwenga kubanga ate okusoma tekukoma atulaba seti y'amaanyi kinsanyusa nnyo ebintu bya bbeeyi tuli mu covid abayimbi bakaaba ku video z'okola za bbeeyi otadde musereka sikuteeka mu ssente oba gaa muno munnange nze ne ttiimu yange maanyi kige tugasse oba kuno entu ezituyenyiza okubanga tukiteekawo omanyi covid munnange ayingidde nnyo abayimbi n'okukola kubadde kuzibu nnyo kubadde kwakuwatanya naye tubanga munnange avuuka ab'enjawulo kati nganze omuyimbi omuto nvuddeyo ne ngamba let me do something let me create a bigger project as the year is ending njiwa abantu bange batuukeko kimpa essanyu oluyimba olutuwulira lwefaananyiza okubanga olwabakongo abatanzania emabega kawo abayimbi bagamba nti bagoba abakongo mu Uganda okumala amaanyi naye leero tulaba mutambulira mwezi nedda okuyimba tekuliko limit omuntu asobola okuyimba ku kintu kyonna kyonna omuntu asobola okuyimba ku sound yonna it has no limit it's art okuba ate nga nyimbye wenti tekinjawula ate tekinkyusa kuba nze Munauganda kubanga akiyimbye n'eddoboozi lya mwana Munauganda ebibiina bingi ebyabayimbi waliwo ekyaba superstar ekibuuzo ekyo kinsanyusiza nnyo olaba bambi Prince Omar nze mu kutandika muno music ono taata nalubukonkana nnyo ate namutuyanya nnyo ku mukono gwange teri kibiine kuwa ebyo byoyatudde kyali kivudde nekigamba kigenda kuyamba kana akasoga kano okutuusa eddoboozi eri abantu wabanga obuyambi bwali butuuse nze saabufuna nze nganze omuyimbi it means where I'm coming from day ground one kutoba n'abantu bange why would I look for them now nga ndi nsonga why njaga tube authentic tube amazima eri eggwanga bino ebibiina bigana ebiteeka amanya kulisi z'abantu kulisi zaabwe naye they do not even interaction to one-on-one with any artist you get so nze sina oyo psychopsis w'abantu abo sambu ebyokulimbirira mulimba abantu biberemu abantu nga balimba abantu nze njaganye ekintu ekituufu kyegamu omuntu muyimbi agendamu ayambibwe bambi ekitooto kye kituukibwe nate nze Prince Omar akasajja akasoga kuva kulimba lwange olwasooka gogunsimbye uma yaliyongeka promoting no it is this boy who has been man trying in his way ntusiza so I want to be authentic ngambe nganze Omar wano wendi kantu yanera kansigale nga ntoba kulwange yes sir UPRS yavudde ne gamba nti abayimbe mujje mwe wandisi UPRS
collecting sentence so nawe ogenda wewandisa if UPRS if it's authentic era nga nkugambye nze ngenda nnyo ku bintu ebiri authentic nze nyaganye ekintu ekiyamba omuntu ate nga ddala kyekitegeeza kyekigenda okukola if UPRS is authentic era Prince Omar jamulaba nga gyali era Prince Omar kasomulabayo ngoma ya kyamazima kya olulimi lutuufu.